abakulembeze mu National Unity Platform okubira ddala ku lukiiko olukiddukanya olwa NEC. Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ssaabawandiisi Leslie Lubongoya, akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Joe Ssenyonyi, ababaka ba Paalamenti abawerako n'abakulembeze abalala bonna beetayo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubaddewo olwaleero. Ono omusajja yeddira mbogo katugambe nti nze ndi mbogo gw'oli kabogo. Mu kaseera kano ebula ekiseera kitono okutuuka mu kalulu ka bonna, era Kyagulanyi asabye abakulembeze ba NUP bonna naddala abavubuka okwenyigira butereevu mu nteekateeka y'okuwangula akalulu k'omwaka ogujja basobole okutereeza ebyalema wabula ng'ajjukizza abo bonna abali mu bifo by'obukulembeze okujjukira ebyabatumwa. Temutya tokkiriza muntu yenna kutiisatiisa. Gw'okyali muto nnyo. Gwe ate bakuzaalira eno ate lwaki oyagala okwesimbawo wano ate gwe bakola mwesimbewo wonna wonna wooli waka. Nze banzaalira Gomba bwe baali bannonda okubeera MP bannonderawa. Kyagulanyi era avumiridde embeera embi mu masomero n'omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga ng'asinziira ku alipoota eyafuluma eraga nti ku baana 100 abatandika okusoma ekibiina ekisooka 35 bokka be batuula ekibiina ekyomusanvu, era agamba nti kino kiva ku nguzi esusse mu ggwanga. Minisitule y'ebyenjigiriza ekulaga nti abaana akakadde kamu mu emitwalo 8 be batandika P1 buli mwaka, naye akakadde kamu n'emitwalo 2 okutuuka mu P7 baba abivaako dda. Abaffe abo balagawa? Abatufuga tebafaayo. Oba oyo mwana afuuse mubbi, oba afuuse musazi wa nsawo, oba afuuse mukubi wa butayimbwa, tebibakwatako. Naye bo balaba nti ekyokuddamu okutereza eyo embeera kuzimba amakomera amalala nga mangi nnyo. Mu bajeti ewedde twalinyisa bajeti eyo tugizze ku bilioni 4 gavumenti sente ezo nezisala kuba twali tubaze nti waakiri buli mwana spending beko emitwalo 60 naye era gavumenti nezisala nezaayo ku ezo ogumwaka 7 nemaliriza nga sente zitadde mu bintu ebirala nga ze bawola loko ze bawola day pharmacy n'abalala bangi nnyo abaze batwala sente mu bw'omusolo. Lwaki tuzikendeeza okuva ku bintu byonna ebirala naye omwana tumuteekemu kye tulowooza nti kyekyo mwana aganyula. Oza kubanga omwana omutuma agenda asome nga taamu omusasulira 3,000 taweza na 5,000. Kakati kiki kye tuliko? Tugambe nti ekiri wano kye kiri ne mu bitundu ebirala. Okunyigiriza kw'abaana okusoma wano mu Buganda kwe kulire mu Western, kwe kulire mu Eastern, kwe kulire bifo ebirala ng'abantu ba wano banyigiriziddwa nnyo mu bigambo by'enjigiriza. Kyagulanyi era avumiridde obutali bwenkanya obweyolekera mu by'ebyokwerinda abakwata abagizi ba NUP nti bambadde engoye zeefaananiriza ez'amagye ate ng'abayimbi abalala mu ggwanga naddala balina akakwate ku NRM tewali abagambako. Bobi Yango olunaku lwaleero ali mu kkomera mbu engoye ze zaali zifaanana ez'amagye n'abalala bangi, naye mulaba abayimbi nga bali mu ngoye z'amagye batambula. Ekikulaga double standards kikulaga obutali bwenkanya. Ekyewuunyisa nti bannaffe abayimbi abandi badde abasomesa b'eggwanga ate bo tebalaba butali bwenkanya obwo. No. Kyokka mu lukuŋŋaana luno waliwo n'ababaka ba Paalamenti ku kkaadi ya NUP abali beesamba enteekateeka z'ekibiina kino kyokka ng'olwaleero babaddewo era bw'ati bw'aboogeddeko. Well, tukimanyi nti akalulu kasembedde era tumanyi nti n'akaliro kagenda akakola ki, naye omuntu yenna akola ekituufu ne bw'aba akikoze leeti omutunuliranga n'omwetegereza bwe kibanga kituufu akikoze mu mwoyo mulungi omwaniriza, naye tobeera ffala. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina.